Kujjako security yokka gye twagalamu bannamawulire twagala. Waiswa Ed Andrew. Sekweyama Lincoln. Wabaddeyo akavuyo mukunda kw'abavubuka mu kibuga ky'e Mukono ng'akavuyo kano kavudde ku kibiina ekya NRM ne NUP obutakkiriza kinnewaakyo kiwangula mu kalulu kano. Wano babaddewo okwesika amataayi ng'ano awamu eŋŋumi enyoose nga buli omu atajja kulekera munne kumuwangula mu kalulu kano. Nga tubala nga tutekinga note bifo mwenda bina bwe tunaabimalayo okubalondesa tuva ku kya person ne tudda ku vice tubalondesa nga bwe tutekinga note buli omu ng'alaba kino tukikoze misana n'abamawulire baabano mbalabyoko we bali bagenda kubeerawo buli kimu tugenda kikola nga mulaba era tubaale abantu ng'olaba olabanye nti ofunye 0 oba oli afunye omu ekitegeeza so musuubire amazima n'obwenkanya buli kimu mugenda kuba mukiraba tetugenda bikola kiro ate bano bonna balonzi bonna abali wano tewali gwe tuyingiza wano jako tulina security n'abannamawulire be bali wano so bwe tunaamala okubalondesa mwenna ebifo mwenda tugenda kusoma kakiiko akayiseewo ngenda kudikirayalinga abakoze eki abayiseewo ngenda kubadikirayalinga mala obadikirayalinga wensuubira okujaganya nesaagala mutange kukola fujjo nga tetunamala kulonda nga sinalangirira kuba nsobola okugamba nti so temukola fujjo nga tetunamala mutange okubuukabuuka abamu balinye ku miti abamu babasitule babasuula eri ebintu ebyo tuze tubirabala kyova olaba tuli kyetwagikozeeko wano nabiraba eyo waliwo ekyalo kyetwalondesaamu mumuvume bakanyire timuvume omo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mulonzi w'ekyungu ono alondera kyungu abeera tangaali ne muri gesita 2 nedda sisobola kukiriziganya nabyo sikiriziganya nabyo nze nganze ne kabineti yange mulimu abatali baki bali mu mirundi 2 sikiriziganya nabyo nedda
sikiriziganya nabyo bali muri gestapo mwebali chungu ngali chungu nebukuju nedda sisobola kukiriziganya nakyo teri kubba tetwagala kubba ari wali bavana mubuza ukakata tukakiriza baba batugoba baba tutabusi batutte nenda tukiriza kalonda amanya sikagogera kwa bagasirikide naye yogera manyagombeka mu bifo ebimu baladise bayise omubungi okulaba nga balemesa ekibiina kya Nuupu okuwangula akalulu era mu miruka egikola Mukono Central Division emiruka ena Nuupu esobodde okuwangulako omuluka gumu gwokka ng'ogwaggulu ko akalulu kayiise ak'entaawo nabo kabaddemu emivuyo mingi wabula focal person wa Nuupu mu Mabira Region omukulu Robert Peter Kabanda agamba bino tebibadde byangu okubanga baladise beefudde ebbeera egy'okulaba nga akalulu bakajje baga nze mbadde deployed wano mu luka gwa Nsuube Kawuga wetuyita ku community center ebyalo bikuŋŋaanidde omwenda okujja okulonda obukulembeze oba abavubuka ku mutendera ogwa ward oba parish era nga NUP efe byonna tubiwangudde twebaza Katonda ti wano tulinawo ba RDC basatu tulinawo Giso tulengeddewo abatwala ebyokwega sel owali naye tusobodde okukuuma obukakkamu newankubadde nti wakati mu kutandika okulonda wabaddewo okwegugunga okwabavubuka baffe aba NRM nga baagala okuyiwa okulonda kuno anja kwebaza abavubuka ba National Unity Platform nti kowavalu yaffe esooka eri discipline era balaze empisa basigadde nga bakakkamu ekitwadde obuwanguzi obwaleero ntegeddeko nti wali eri omuluka ogwa Seeta tuli twakawangulako ebifo 5 okwana nekuyimirizibwa nga NRM ebifo ebina ebyetaaga nnyo ku mutendera ogwa municipality kati wetutuuse akalulu naddala mu Mukono municipality kakubala okulaba ani anaatwala ate obukulembeze obuddako obw'amagombolola 2 divisions ate ne municipality kale wano tukoze bulungi newankubadde nti nno ntegeddeko nti wali eri mu ggulu wabadde okutisibwatisibwa wamaanyi nnyo gwe twatadde okukolera omulimu gwaffe Ssemaganda Moses abadde bwe atulopera era njagala kudduka kutuukawo kati kubanga maze okufuna obuwanguzi bwa wano kyensaba abantu baffe aba National Unity Platform nti bannaffe bwe tuvuganya nabo baagala tukwata baagala kutukuba batwala buwanguzi era nga bagobbye obanga balaze nti tubadde tubalagana nabo tusaba tusigale nga tuli bakakkamu nnyo mu kalulu kano tumale okukalonda tukakuume nga kabaliddwa tukagoberere tubeere nga tusobola okuba nga tulangirirwa bulungi nnyo era mu mbeera eyo twagala okwongera okutambula naye nga tusaba abantu baffe aba NUP tusigale nga tuli bakakkamu kubanga tactic eriwo yakwagala okulaba nti abantu bakola effujjo n'okulwana bakwata abavubuka baffe babatwale babagalire baleme kweyongera mu kulonda okuddako obwo obubaka bwange nze Kabanda Robert Focal Person Mabira Stretch Mayor Mukono Central Division. Abantu abannayuganda funa ku nsonyi
tetusobola kukola bintu bya kisiru misana tukunga ensi yonna eraba ne tubba akalulwako ekyananga eraba kubanga electoral commission eba egamba nti omuntu okulonda alina kubeera ne national id alina kubeera mu register naye kati omuntu wajja nga talina national id nga ne mu register taliimu wabula bawandise erinnya obuwandiisi wali ku list ne bagamba mbu ayingire akaguwa alonde ekyo kinkola kuba kati kiraga nti electoral commission ekola miguyo bwe bateekawo amateeka nti omuntu alina babeera national id oba alina okubeera mu register n'akapalanyinga kake ate we bagamba nti tebiriiyo ekitaba kiba tebikola nsuubira bandigambye nti akaluka k'abavubuka bawebeeye n'alembuka babeera mu kaluka abavubuka tetukalonda as general tetuleetamu parties ndala n'abakandidats balala ekitaba kubanga ffe otunagenda mu byo gino kyobanga nze akaluka okusaza nkalemesezza taddewo embeera ngwetusobola kukkiriza ebyo electoral commission yeteeka amateeka ate yeegajjawo byebiki ebyo misana ttuku abantu baleese si balonzi si bavubuka ate babatadde muki mu exercise y'okulonda so nkubiriza aba-electoral commission beddeko olw'embeera eyo n'abakozi baabwe kubanga bwe tunagenda mu mbeera eyo ey'ovuluguvulugu uganda tegenda genda mu maaso tuba mu democratic country nga twagala democracy ate nga tuli mu ebyo nti abamu batira ku liiso abasayidi emu so ebyo bitabijja kubeera bintu birungi naffe mujja kuteetera okwekyayira mu nsi yaffe ate nga tujagala nnyo ne mu kitundu kyaffe so nkubiriza electoral commission atereeze mu mbeera eyo kusaza abantu babadde bajja nga tebalina national id wabula nga babayingiza luguwa babagamba balonda naye nga si be bantu bananyini mannya omuntu ajja bamuwa erinnya ddala wali erabirayo erinnya limu nga badde bamuwa eddala era nga addamu ng'ayingira kyokola nga ataddewo embeera erimesa akaluka okusaza era tetulonze kuba balonzi bonna badde balina national ids aba nrm nga baagala ate basimbe busimbirayini mu mbeera eyo nga tebali verified tubadde n'akalulu k'omuluka akabavubuka era ng'omuluka guno gulondedde wano community baguyita Nsube Kawuga National Unity Platform oba ekibiina kya NUP kiwangudde ebifo byonna 9 nga nze Kamakogera Nakitabi Margaret mbadde neesimbyewo ku nsonga ez'okukiikirira abaana ab'obuwala ku muluka guno gwa Nsube Kawuga ffenna 9 tukawangudde kyewandiise okuyisa mu jjenje kkalu naye tebibadde byangu sigamba tetubadde na batwesimbyeko abatuvuganya babaddewo naye twakola nnyo abaana ne tubasomesa ki kye twagala tubakolere tubasomesa ki kye tusitandinga kufunga National Unity Platform abaana ne bakkiriza mu kye tukkirizaamu kwe kujja olwaliro mu bungi ne batulonda ebifo byonna tubiwangudde n'obululu bwonna nga bannaffe abatuvuganya tebafunyeyo kalulu so tuwangudde naye nga kubadde kukola nnyo nakutegeeza abaana ekiki National Unity Platform kyeyimirirako era bawulira abaana abasami bava kufunanjirira essaawa Antonio Enambala Miriam tugenze okubala Malicholi afunye obululu 4 Miriam nafuna obululu 24 nganzo atwala ebyokulonda nangirira Malichoni Brian Antonius nga chairperson omulonde tuvudde awo tugenze ku chairperson vice chairperson amen netuba ne Majwega Peter owa NUP netuba ne Waso Hassan owa NRM Majwega Peter tubaze ng'alina obululu 40 40 Waso Hassan afunye 00